girabika ng'ebipya mu darasa zaffe ze twamanyirira. Kuba oyinza okugamba nti Kaseka Saidi ate ebyobukulembeze mu darasa yaffe gagadde lwaki tasomesa muswala. Naye tubategeeza nti obusiraamu olw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yajjirawo kyabiri ekisala alamiya kyekisooka ngesekirira yasi yonna ate ng'ebuna buli kintu kyonna. Tekisobola kubeerawo netuna bukulembeze. Abamu bagambye nga Songole akatuuka ne bagamba nti abali wano ffenna tuli bakulembeze. Oba oliawo omuntu yalibadde tamanyi abeera ati omukulembeze, naye nga tuli bakulembeze. N'olwekyo kiba kirungi ne tumanya obukulembeze kyeki era bitendo ki ebyalibadde n'omukulembeze omulungi, kubanga n'amaka gye tuva tuli bakulembeze. Mubufunze tusaba Allah sobola okusoma gye tunaasobola. Leadership oba alkiyada obukulembeze bwe baali babuwa definition babuwa ya mirundi ebiri. Mu lulimi Oluwarabu omumanyi bayita Ibn Manzur rahimahullah yagamba nti alkawadu naqidhu sawki. Alkawadu naqidhu as-sawki. Omukulembeze yavuga, naye okuvuga kulimu emirundi ebiri. Olwala njagala mukitegeere. Waliwo alkawadu, omuntu avuga abantu oba abakulembera mu kintu kyonna nga yabali mu maaso. Ne wabeerawo asawuki, waliyo avuga abantu ng'alina gy'abatwala naye ng'abavuga ali mabega. Bwe tuleeta ekizampo ku bidduka byaffe, tulina emmotoka abasinga ezitulese wano. Emmotoka ebeeramu omukulembeze agivuga. Abasinga obungi bamuyita saiku naye nga kifu, bamuyita alkaidu. Omukulembeze avuga abantu abali emabega nga bali mu maaso. Kyobona bakyakozesa okuvuga bakiyita almekwadu. Steering motor bagiyita batya? Bagiyita almekwadu. Nolwekyo almekwadu kitegeeza omuntu kyavuga kyakozesa okuvuga nga bavuga bamuli mabega, amakulu nti yabakulembedde. Ate asauki oba asaiku, waliyo ebidduka ebirala ng'omuntu alina gy'abatwala naye ng'abavuga atudde mabega. Ekyo waliyo ekidduka ng'omuntu aba akuvuga atula mabega ng'abatwala naye atudde mabega, oyo abeera saiku. Kati ate nga ki? Barakallahu fikum, ng'eryato. Amaato agasinga obungi wali agamu nga avuga ali mu maaso, kasoola banga eryato ly'olimu alivuga ali mu maaso, oyo abeera kaidu. Bw'osanga eryato ng'alivuga ali mabega, oyo abeera saiku. Kaakati olulimi Oluwarabu kati mu bwanjulukufu bwa definition istilaha omukulembeze yaluwa agamba nti amaliya tahriki majmua min annas. Eno process ey'okuba nti ovuga abantu ng'obatambuza bitijahin muhaddad ng'olina gy'obalaza wa mukhattat ate ng'ogipulaningidde bitahfizihim ala al-amal nga waliyo emirimu gy'olina okukolako kennyini ng'omukulembeze nabo ne babeera nga bakuyambako okubeera ng'otuukiriza ebigendererwa byabwe. falkiyada najiha tuharriku nnasa fi littijaha alladhi yuhaqqik masalihahum. N'olwekyo n'agamba nti obukulembeze ye muntu okubeera nga akulembedde abantu ng'abavuga ng'alina ekigendererwa
era nga bamanyiwa gye balaga. N'olwekyo watujjamu omuntu yenna amala gakulembera abantu naye nga tamanyi gy'abalaza. Omukulembeze omutuufu ekitende ekisookera ddala kiba mu definition muno. Omuntu okwata steering wheel ng'emabega waliyo abantu b'ovuga, walina okubeerayo ne point mwenna gye mulaga nga mwenna gye mwagala. Era singa agirwako n'agenda ku kirala otegeera nti ono atubuza ne mumugaidi ne mugamba yesu gye tulaga. For example, singa mulinnya wano mu Kamunye ng'eyise tugenda Iganga, mubeera ne kaidi omukulembeze agenda obbavuga mu lugendo olwo, mwenna abatudde ne wakubadde nga muyinza okuba nga temumanyiganyi naye mubeera n'ekigendererwa kyekimu kutuuka Iganga. Kati singa omukulembeze oyo atudde ku steering atuuka ku rawundi wano kubbiri n'akwata erekamuli naye nga mugambe tugenda Iganga, mwe bennyini abali mu takisi mulina okubeera nga mumuyamba omumutegeeza nti ssebo eno si gye tulaga, ekigendererwa okivuddeko. N'olwekyo ye definition. Kati abantu mwenna abali wano mulina obukulembeze ku levels ez'enjawulo. Waliyo abakulembeze abali waggulu, pulezidenti w'eggwanga ne bakola nabo okulembera eggwanga. Waliyo bakola nabo emirimu mu mbeera ez'enjawulo, kati ng'abamadiini waliyo mufuti waffe ow'eggwanga ne ku madiini amalala gye bali. Obukulembeze bugenda bukka paka eno ewaffe bassebo ne bannyabo. Omuntu ng'ali mu maka ge abeera mukulembeze. Bw'okwata steering ng'otambuza amaka go, abantu bano olina okubeera n'ekigendererwa n'okumanya wajja obalaza. Era singa bakulaba ng'otuuse mu rawundi n'okwata ekkubo eritawatuusa gye balaga, balina okukoonako ne bakulabula nti otubuza. Kale omukulembeze ateekeddwa okubeera nga alina gy'alaga. Kati buli musajja ali wano Ssekasongola abawaniisa emikono yabuuza abafumbo mwimwe era mwagiwanika. N'olwekyo buli mufumbo ali wano twenda tuteekwesira ku bukulembeze bw'obufumbo, kubanga kiboneka nti n'abasingawo obungi twalizaako obukulembeze obwaife kale mu Busiraamu kuba nkidi nti tulinawo ba imaamu, tulinawo ba county sheikh, district kabi waali, abakulu b'amasomero we muli, ba amirati we bali, ne wabeera nga wadde prefect ku ssomero head boy oba head girl bwe muli, oba bonna mubeera bukulembeze omuntu bw'ateekeddwa okubeera ng'ategeera alina butambuza atya. Buli Allah subhanahu wa ta'ala lwakukwasa steering, manya nti emabegawo bakutunuulidde okubavuga ng'obatwala nahwal ahdaafu, obavuga obatuusa gye balaga gye bagala okubeera nga batuuka. Tolaba nti bw'obeera mukulembeze nga gwe mwennyini tomanyi ni gy'olaga, tolina na bigendererwa by'olina mu maaso go, bano b'okulembera oba obaleetedde obuzibu ku lw'okubanga oba ovuga ekimotoka ky'otwala nga n'abakirimu gy'obalaze gye bagenda tebamanyi kituufu ki kinaabayamba. Kibalaba nti amaka gye gali, n'osanga omwami mu maka ge naye ng'ekituufu talina bigendererwa, yawasa mukyala nga n'amawamu n'abaana, kubanga ye Allah yasalawo asobola okusalirawo abaana n'ofuna. Naye ekintu ky'oba okutte steering abantu n'obavuga ng'obalaza abatagenda bagasa. Kati bwe beesanga nga ne b'ovuga tebasobola kugaidinga, kyetugamba nti omukulembeze oyo abeera mukyamu ku lw'okubanga mu maaso ge tamanyi na waj'alaga. So buli mufumbo ali wano kirungi olwaleero ddoyo bw'obanga obadde totuulanga kuteeka wansi objectives oba clear vision wajja oyagala kutuusa famire yo. Oluko buzibu muganda wange oba mwanyinaze abakyala bali wano, abafumbo bonna olunaku lwe muba muyingidde mu bufumbo mulina okubeera nga mutuula
nimuteeka wansi waje tulaga what is our vision yammwe eriki weyagala okutuusa abaana Allah subhanahu wa ta'ala banabawa mu bufumbo bwammwe obwo. N'olwekyo kiba kirungi omufumbo n'abeeranga ebyo ayimanyi. Bagambye tugenda kuyitamu mangu. Awo nga tuvuddewo twagala okutuuka ku anasir al-qiyada wa arkaniha, empagi z'obukulembeze. Tugambye nti obeera nga okutte amaka goyina enkasi y'okuvuga amaka, naye nga ekituufu tolina clear vision oba gye bayita arru'ya fi lugha al-arabiyya. Kubanga arru'ya, omuntu omukulembeze akulembera amaka ateeka okubeera n'obusobozi obulengera wajayagala okutuusa amaka ge. Kati that end eyo esembayo eyo emuyambako okulwana ennyo okulaba nti tuteeyo ntya. Mu kumuyamba okutuukayo wano aba yarusumul ahdaf, aba ateekawo ebigendererwa objectives ezinamuyamba okubeera nga atuukayo. Akali mbagambye ntulina abafumbo paka olwaleero abatamanyi nti bakulembeze. Yakwata steering, abamuli emabega, abaana, abakyala n'abantu abalala abali mu maka ge tamanyi wajabalaza. Ne bw'omubuuza nti Sseruganda, amaka Allah ge yakuwa abaana barakallahu fiikum, wali oyagala okubatuusa naye nga talina kirya ansa. Awo oyo manya nti muli ku risiki, bafumbo mmwe muba muli ku risiki y'amaanyi okubanga temunnamanya wagye mulaga. Kati anasirul qiyada, omuntu omukulembeze byalina okumanya nti elements za leadership mu bukulembeze bwo, mu makago, mu district nga disindikaali, mu twale eri ba county sheikhs, ku musigiti baimamu nabalinga akoto ekintu erimamu sterling agirina, masikiri erimu abantu Allah yabamuwa alhamdulillah. Naye wambuuza nti imam, what is your vision? Maaniya oyatuka masikiti eno wagikwata ekigendererwa kyo gituusaawa. Talina kyayongera kubeera nga imam. Nze nsaaza abantu alhamdulillah, kasaama yakusaala buli omu ng'agenda waabwe. Talina pulaani yonna, talina vision yonna wagenda kutuusa musigidi. Kyova olaba nti bw'omubanga oyo gwe mulina avuga emmotoka oba akulembera omusigiti oba akulembera amaka, naye emyaka gyonna gye mumala tegalina gye galaga, kulw'okubanga tamanyi wajja alina gatuusa. Mu bukulembeze bamanye nti kati waali waalina okukoma. N'olwekyo tayongerako, embeera nebeera nga bwetyo bwetambula. So elements oba ebintu olina okubeerawo ne tugamba nti ono obukulembeze weebuli. Ekisooka wujudu jamaa min al-afrad, omuntu yenna kati nga abawanisa emikono nti bawolu, bw'obeera nga oli wekka mu maka go oba mu kazigo gwo gwe toli mukulembeze. Bano oli mukulembeze kubanga talina bakulembera, okyali omu. Wujudu jamaa, wali jamaa gye bategeeza wano etandikira ku bantu babiri. Buli lwe muwera abantu ababiri mulina okubaamu ku mmwe ani avuga jamaa eyo. Gurupu y'abantu babiri. Kati bw'obeera nga wooli oli county sheikh naye nga mu county eyo temuli muntu n'omu, oba toli mukulembeze. Obukulembeze balina okubeerawo wujudu jamaa, walina okubeerawo afraad, abantu abakulemberwa. Ekyokubiri wujudu fardin baina al-majmua yu'athiru fihim, bwemubeera nga mumaze okuwera babiri, basatu, bana, bataano oba gurupu y'abantu abantu abali mu district oba mu twale oba mu musigiti oba waka, then kubeerako head ow'amakaago. Sheikh Sombolo yabadde agenda okugendako ebizibu ebiviiriddeko amaka okutabanguka. Nkimanyi bulungi nti abadde ajja kukoona ku okubeera n'abavuzi ba mirundi okuzika kw'omu, ng'abavuzi b'amaka bangi. Obukulembeze bwonna buteekeddwa okubeerako head ali waggulu nga yakulembera
wabeerayo abayambire nabo babeera bakulembeze mu kategorizi zaabwe, naye nga wabeerawo assunnam oba chain engero njegere gyerujja nti ono yenanyini biragiro ebisembayo endagirira mukasaako kange bwe kati nono nabeera n'ebiragiro mukasaako akake. N'olwensonga eyo tulina okubeera n'omukulembeze nga ali omu oyo ava mu gimagimo eyo ey'abantu ababiri oganira ku babiri basatu bana n'abangi. Allah bw'amala okumufuula omukulembeze, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yafuula omuntu omukulembeze, qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Omukulembeze Allah yabugaba. N'olwekyo manga muli mu maka automatically ekyo Allah yamala okukireeta n'agamba nti omukulembeze w'amaka abeera mwami. Allah gwe yagera nga ye taatawo ng'oli mwana, Allah gwe yagera nti yebalo ng'oli mukyala, olina kikkiriza kubanga Allah yamuwa obukulembeze obwo ku ggwe. Kati bw'amala okubumulwa ye kati ekikye kyakubeera ng'afaayo nnyo okulaba obuvunaanyizibwa bwe ng'omukulembeze wajja atwala Allah subhanahu wa ta'ala wamukwasizza. Ensonga eyokusatu wujudu ahdaf ru'ya wa ahdafu mushtaraka yas'awna litahqiqiha. Ensonga eyokusatu mu bukulembeze bwe muba tayingirira mugende mu ekyekinge okubeera nga mulina vision ne clear objectives owagye mulaga. Tosobola kuvuga kintu nga tomanyi gy'okitwala. Omuntu n'obula ansa singa ojja kubuuza nti Allah akuwadde amaka, naye tukamu waba oyagala okubeera ng'oli. Njagala tubyawule okubeera nga okyalemereddwa okutuukiriza ebigendererwa n'okuba nga aslan totale tolina kyolina mu mutwe nti wano njagala okutuuka. Kuba bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala tubeera n'ebigendererwa, naye Allah yasinga okusalirawo abanadamu. Oyinza okutuukirizaako ebimu ne birema, naye at least bireme naye nga wali nabyo era nga wabirasama bulungi nga wabiteekawo bulungi nga njagala okutuuka in 10 years to come. Omuntu yenna atalina objectives, atalina wajalaga, tamanyi na kumanya wawaali. Kubanga omukulembeze omulungi, bamaama abali mu maka gammwe muli bakulembeze, nammwe baganda bange, omuntu olina okutegeera wawooli essaawa eno, oba sookera kumanya wagye wava, otegeere wawooli na wagye olaga. Temekubuuza nti emyaka 10 mu bukulembeze bwo obwa etwale oba disitulikiti oba amaka, kikyosuubira okuba era kikyoyagala okubeera n'ogamba nti nze ndi mukulembeze ebinaaba nungunaidi oyenda kuntaku emulegaidi. Kubanga awaliyo abakulembeze abagamba nti hadha ilmul ghaib, ombuuza kwegamba bintu bya maaso ate ebyo Allah yabyesigaliza. Sigamba nti otegeere kyogenda okubeera naye kikubeere muto nti kino kyoyagala, kubanga Allah yagenda okusalirawo either okutuukiriza ekyo kyoyagala oba okubeera nga okiremererwa. Naye awali omuzibu kwe kubeera nga ne mutwe gwo temuli yadde kigamba nti wajinjagala okutuusa etwale, wajinjagala okutuusa masigidi eno, wajinjagala okutuusa disitulikiti eno, baagikukwasa, Allah yagikukwasa, noweetuuliza n'obeerawo ng'abantu obavuga naye nga nejjobalaza tebamanyiiyo, naye kennyini tomanyiiyo. Bagenda kuyamba batya okutuukiriza ebigendererwa byo nga naye kennyini tolina ky'olina. So ku level zonna okuviira ddala ku maka, oba mwabiwandiika oba biri ku mutwe nga mubirina, olina okubeeramu ne kye bayita clear vision ne objectives, wajja ogenda okutuusa ki. Kuba bano abantu b'olina byogenda okubagamba, baana bange njagala bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2023
nga tulina diguli 6. Ekyo kigendererwa kirungi. Baana bange njagala bwe tunaatuukira mu 2028 ng'ennyumba eyo tugiserese. Almuhimu tulina okubeera nga tutegeera nti hadhihi al-anasir olina okubeera nga tulinawo abantu abakola gurupu y'abantu ababiri okugenda mu maaso, walina okubeerawo mu bo abakulembera, ate walina okubeerawo objectives. Then awo bwe tuvaawo tugenda ku kibayita mabadi'u al-qiyada al-asasiya. Mabadi'u al-qiyada al-asasiya biki ebyayamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutukulembera abantu naffe abataamu abako nawane ejjinja wataatuuka oba Uganda n'abeera nga yasobola okuvuga kye bayita Obusiraamu, kubanga ye al-qaid al-am, ye muvuzi ow'oku ntikko. Yakisobola atya? Yeekwata ku hadhihi al-mabadi al-asasiya, empagirwaga oba ebikolo ebiyimirirako kye bayita obukulembeze. Buli mukulembeze ogende nga obitegeera. Ekisooka mabda'u ashura. Mabda'u shura agamba nti wa huwa awwal mabda' fi al-qiyada al-islamiyya. Ekisookera ddala mu bukulembeze bw'Obusiraamu ekiyamba Obusiraamu ogenda mu maaso, ekigenda okuyamba amaka gammwe ogenda mu maaso, ekigenda okuyamba kampani zammwe ogenda mu maaso, n'obukulembeze buli omu imaara zammwe obanga oli wano ng'oli amiira, ekigenda okuyamba mabda ashura. Ashura kwe kubeera nga omuntu ebintu byakola mu bukulembeze bwe tebiyimiridde ku mutwe gwe yekka. Abubakar radiyallahu anhu mu khitaabu ye nga Allah yakamala okumuwa obukulembeze, meseje eyo erimu ebyokuyiga bingi. Abubakar gye yawanga yakamala okulondebwa ku bukulembeze bw'Obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga afudde, kaali kaseera kazibu nnyo. Abubakar radiyallahu anhu n'alondebwa okubeera al-khalifa eyasookera ddala eyadda mu bigere bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atambuza Obusiraamu. Yayogera ebigambo bino, yagamba ayuha nnas, bantu mmwe, ng'omukulembeze alondeddwa alina okwogerako eri abantu bagenda okulembera. Naye ffe twogera ebimu bimalamu amaanyi. Omutwami w'omukulembeze Allah abumuwadde, kale mu mbeera yonna gy'amukuweereddemu n'ogenda mu bantu Allah bakuwadde okulembera n'ogamba nti ati mumbenye abaire muneepankirako kati nkambatwale. Abakulembeze abamu naye batyo boogera, naye bassebo ne bannyabo mu bukulembeze bwonna, hatta amaka abantu b'okulembera manya ati nabo bantu basobola okubeera n'obwongo ate obusinga obubwo. Abubakari yagamba inni kad wulitu alaikum, Allah mpadde obukulembeze nga nze khalifa gye muli mu Abasiraamu. Naye nabakayazaako yagamba nti walastu bi khairikum, naye tekitegeeza nti nze Bakaali nze abasinga obulungi. Buli wafunanga bukulembeze, katugende ku bw'amaka kubanga Sheikh Kasongolo bwasinze okwogerako wano, okubeera taata mu luggya tekitegeeza nti gwasinga okutegeera. Tekitegeeza nti kati bw'otwala tewali alina bwongo. Era nga Seeka bwagambye nti omuntu osobola okumuyita embwa. Abamu ayinza okugamba mukyala we oba omuntu yenna n'amugamba nti naye olina amagezi tolina bwongo. Waliyo omwami gwe naye n'agamba nti nze neewuunya abantu abani kyayagala okukola neyeebuuza ku mukyala. Wallahi ate kyannaku nnyo nti yali yasomamu, kale yasomamuko ku Busiraamu. Nde mubuuza lwaki, nagamba kati omukazi gwe nakeera okuwasa mwebuuzaako nti amagezi kigalina gagenda okumpa aganayongera ku agasinga agange.
hadha alfaham eyendowooza nfu. Abubakari yagamba nti walastu bikhairikum, sinza abasinga obulungi. N'abagamba nti fa in ahsantu fakawwimuni faationi faayinuni, bwe mbanga kyenkoze nkitereezezza, bwe mulaba nga nkoze ekibagasa, amakulu nga nkoze ekirungi, munyambe tukituukirize tukikolere wamu. Olaba omukulembeze bw'agamba, era entegera gy'alina okubeera nayo. Kati gumbeera eyo olina masikidi naye nga olowooza nti olw'okuba nga oli imaamu mu boosaaza teri ategeera n'omu. Era bagamba nti ninze mbasalirawo wano, bwe mba ndogeere zinakola ki? Ekyo nkisazeewo, abo baimaamu baliyo. Naye sebo osalirawo abantu oluusi Allah nga muba mulimu bwe yawa amagezi abaali badde bakuyamba oluusi okugaidinga mu bukulembeze bw'omusigiti oba obw'ettwale oba obw'amaka. Kabeere mukyala waka, message eyo yali badde nnyingi ogigamba abantu abawaka batuuze bagambe nti Allah yampa obukulembeze kuba nze mwami. Naye nekitegeeza nti nze asinga okutegeera. Fa in ahsantu fa ainuni, bwe mulabanga nga nkoze ekinaatuyamba mu maka muno munkwatireko tukituukirize. Abubakari yagamba nti wa in asatum fakawwimuni, naye bwe mulabanga nvudde ku mulamwa temundeka kubawabya. Nabagambye nti omusajja ono yabadde atwala abantu mu takisi nga bagenda Iganga, n'atuuka ku rawundi n'akwata olugendo e Kamuli, ne musirika mwabali mu takisi, n'etambula ekigendo temugenda kituukako. Kitegeeza nti buli lw'olaba muntu olw'okuba mukulembeze wali abamu nga amuleka ne imaamu ne naidi, ife twamuleka naidi. No, Abubakari yagamba nti fakawwimuni, munyambe mungolole, kubanga bwe mutangolola nja kukola ensobi. Omukulembeze omulungi bw'abanga akutte enkasi y'okukulembera abantu okutandikira ku maka paka ku bukulembeze bwa waggulu, akkiriza nti mubakulembera mulimu abasobola okumuwabula ekintu ne kitereera. Naye buli lwalowooza nti ye yasinga okutegeera, n'amaka obuuka gamulema okutambuza, kulwokubanga endowooza y'abantu b'alina mu maka, abakyala n'abaana bonzaala ssebo oba nnyabo, osobola okubajjamu endowooza egenda okutwala mu maaso amakaago ne famire yammwe. Naye buli lwobahammasha oba okubaleka noba nga tobafaako, tebalina contribution yonna, Sseruganda ojja kwesanga ng'ekintu okivuze ng'okitwala wafu. N'olwekyo tuteekeddwa okubeera ne mabda ashura. Olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an surat ashura, والذين بعد بالله من الشيطان الرجيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira kuteesa kubeera na nkiiko. Kitegeeza nti omuntu yenna mukulembezeewo nga temuli nkiiko, muteekeddwa okubeera, kubanga almashura okufuna ebirowoozo by'abantu kitegeeza kutuula nabo. Wano watuvuga nga watuuza ku bukulembeze nti omukulembeze ateekeddwa okubeera nga atuuza enkiiko. Enkiiko regularly zisobola okubeera nga za weekly, ziyinza okubeera nga za monthly, ziyinza okubeera nga za annually, nga zo enkiiko naye nga lwa mwaka ogugwako nogamba nti ngenda kutuuza abaana bange, tulina tugenda okwogerako, tuuza abaana n'omukyalawo mubeereko mu lukiiko. Abaamimu abali wano nenda kubuuzaaku naani eyatyamakuku n'abantu bawaka. Nembaganika omukono okonzi natyamaku n'abawaka mu lukiiko, twateesa ku nsonga editwala amaka gaife mu maiso. Bismillah. Mulala sekatwahire babiri basa abakyala mulingira abantu bano nabo emikono girikola like over 10%, no, not even 10, over 5%.
naye can you imagine kyotambuza otya amaka 20 years anti atidda mwakuli ku mulukiiko n'abantu bakulembera. That means nti ali tutambulira ku mutwe gwo wenka aye nga Bakari aliko balastu bi khairikum. tulina okuba nga tyamisa enkiiko almashura hadha mabda asasi alana aqulu lakum njagala okubagamba okutandika olwaleero min mabadi ilqiyada al asasiya ekigenda otuyamba mu bukulembeze almashura. tulina okutuulanga tukubaganye ebirowoozo tufuneko endowooza z'abantu abalala tuzigatte kuze tulowooza nti tulina mungi nnyo bwe tugenda okusobola okutambula. tuuza abantu bawadde mu mwaka omulundi ogwo kati abaana baabo bawumudde. abamu tulina abaana bali mu university abalala bali mu secondary baana bakulu naye tofunako ndowooza zaabwe. tomanyi ayera n'endowooza ye naye nga bambi ayagala akikugambe naye talina chance. naye bwe wabeerawo olukiiko omwana awanduka omukono n'agamba taata nabadde ndowooza nti ensonga eno tugikole bwetuti ne bwetuti ne bwetuti kijja tuyamba okubeera nga tugenda mu maaso. abamu tubikola era mu ndowooza z'abaana zeba tetubafunamu tuzimbirako ebintu byolaba nga bitwala ki bitwala amaka mu maaso. so obukulembeze bwonna waliwo n'omuntu nga imaamu abantu botwala ssebo swala bafulume nabagamba tubeereko n'olukiiko nze situuza nkiiko ate ne masigiri n'ettaka lya baaba n'olwekyo ife nze ninza asalawo nze omwana omukolo ssebo masigiri bagizimba ku ttaka lya taata yes naye abagisaaliramu bantu. Abakari abiyadhahu anu yali badde agamba nti ensi badde ya Muhammad n'olwekyo teyayogera naye yatugamba atya yatugamba nti fakawimuni mungolere siŋŋamba nina kyesikoze bulungi. almabdau athani mabdau hurriyatu lfikir bwobanga oyagala okukulembera abantu obulungi buli omu muwe chance alowooze endowooza zaabwe obeere nga ozifuna. falkaidu lmuslim alaihi an yuwafira limaruusihi wa atibaihi almunakha almunasib linnakidi albanna. omukulembeze omutuufu ateekeddwa okuwa abantu be chance okubeera nga bawa endowooza zaabwe newakubadde nga ziyinza okwawukanako ku ndowooza ye naye ng'alaba nti gyezizimba ekintu ogenda mu maaso. tulina okubeera nga tukkiriza ensonga eyo. naam wa an yutaliba bihi shakhsiyan wa yutihi haqqa at-ta'bir al-hurr an araihim. omukulembeze takoma kubeera nga alingirira bulingirizi nti bwe banaabeera banamba leka kulina paka mukyala wakugambe oli mu maka yesigwe boss n'olwekyo omukyala asiisa amanyi watandikira oli mutwale oba oli imaamu abantu bakutya olusi kati gwe mwennyini batandikeko. omukulembeze omutuufu yennyini asaba nogamba mama w'abaana nina puloti bbiri waliwo puloti gyenna embikko endala erikangulumira njagala kuzimba rentals olina ndowooza ki? kubanga ayinza okuba nga akimanyi era yawejja nti ogenda kutandika naye talina wakutandikira. abakyala abamu bali eyo balina endowooza ennungi n'abaana balina endowooza ennungi naye lam taftahu lahum kanawat tewawagulirawo channels zakubeera nga bakuba ku ndowooza zaabwe. kati Abakari yabagamba bwe mulabanga inna kyenkoze munyambe bwabeerangawo wenyenza obubi mumpabule kitegeeza yali abagamba nti mumpeeko ku ndowooza zammwe. oyinza okukola ekintu nga engeri gy'okikozeemu kyalibadde kirungi nnyo okusingako bwekikoledde naye Allah subhanahu wa ta'ala nga okizimbidde ku bwongo bwo oba walala n'obuhammasha n'otabufaako. babuuze falkaidu najih omukulembeze omutuufu liida omutuufu ye kennyini asaba endowooza z'abantu bakulembera mulaba mutya. naam Umar radiyallahu anhu ku nsonga eno waliwo olunaku hasalat bainahu wa baina almar'a almusinna allati qata'atuhu wa huwa yakhtub bil masjid.
Umar yenye byawulira abantu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ye khalifa yaddambigirayo mbaka ya Abubakar radiyallahu anhu. Naye byali ayogera omukyala n'awanika omukono n'agamba nti asaba khalifa oli mukulembeze kituufu naye wano wonna kye wasobyamu. Yamubuulira ezimu ku nsobi ze. Naye Umar yakola ki? Kubanga abakulembeze abamu mu maka olw'okuba musajja ennyimiru osobola omuwa ensonga n'agamba nti takukiriza kubeera ng'olina ensonga gy'omuwa. Bw'ogimuwa ng'omutegeeza nti wano wasobya, takkiriza nsobi ye. Kino ekyabakyala bakyala batenduike. Abakyala mweyezirawo eno oyogera ki omukazi obukazi. N'olwekyo obukulembeze hatta mu matwale hatta mu misigiti n'obukulembeze obw'enjawulo waggulu omuntu agamba tolina ky'oŋŋamba. Naye omukyala yali mukadde, Umar radiyallahu anhu n'amuwuliriza era Umar mu kaseera ako kennyini shakara Allah subhanahu wa ta'ala ala anna hunaka man kama bitakwimi khata'ihi. Yeebaza Allah nti ya Rabbi weewale nnyo okubanga mu umma gye nkulembera wateekamu abantu abasobola okutukoonako ne batugolola. N'olwekyo hada mabda aidan min mabadi al-idara wa al-qiyada. Mulimu ku bintu omuntu byateekeddwa okubeera ng'afaako ennyo mu idara. Tugenda kubuuka ebimu olw'obudde kuba oledde dakiika nziraba ziwedde. Naye ni sifaatu lkaidi nabih, omuntu omukulembeze omutuufu ateekeddwa okubeera mukhlis fi qiyadatihi. Ebintu byabitambuza ng'anoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idarat shu'unul usra, kakubeera okutambuza amakaago yeesigago, naye Songola abagambye nti eyo ibaada. Seeka Songola nga babagambye. N'olwekyo wa anta fil ibaada, wakati mu kulabirira abantu bawaka, teeka mu nniya nti Allah yeyantuma okukola omulimu guno ate era yeyakutuma ogukola. N'olwekyo ky'olaba nti olw'okubanga abantu abamu ekyo kibabulako y'ensonga lwaki nti bawaba mu nsonga z'okulabirira amaka gaabwe. N'osanga nga omuntu Allah kye yamunagira si kyakola. Ebintu Allah byakwasa abasajja okukola ate abakazi kati be babikola. Bakazi bafuuse bamaama, akaseera kaikamaako ye taata n'agamba nze taata nze maama. Meaning nti waliyo abantu abatalina ikhilaasi, abataategeera kyakukola ku nsonga y'okutambuza amaka gaabwe. Waliyo omuntu atambuza ettwale oba atambuza omusigiti, imma ng'ekizibu kye mulimo nti nze tombulira kirala kasita nfuna mutwalo olunaku. Ekyo kye kyandeta ku masigidi eno. La ya sheikh, al-ikhlaasu lillah tuteekeddwa okubeera nga misifaatu lkaid, ateekeddwa okubeera nga mukhlisun lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ddin. Agamba Allah ow'ekitiibwa nti abantu bonna abakola ibaada teriyo gwe batuma kukola ibaada okujjako kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu ibaada zonna ze bakola, mukhlisina lahu ddin, nga bagikolera wansi wa busiraamu ate nga bakimanyi nti buli kyebakola bakikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah bw'aba atunuulira byemukola tatunuulira mibiri gyammwe. N'olwekyo ndi mulungi nnyo ng'omukyala, ndi mulungi nnyo ng'omwami, ndi munene, nyirira nnyo, era byonna Allah si byatunuulira. La yanzuru Allahu ila ajsamikum wala ila suwarikum, tatunuulira ngeri gye kikula kyammwe nti oyo mukyala empeera zikuweere ku kikula kyo nti olina figa, oba oli mulungi nnyo, wala omusajja nti aba alina ssente oba alina ki. Wa innama walakin yanzuru ila kulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala atunula ku ikhlas. Guno omutima guno Allah subhanahu wa ta'ala gwatunuulira. N'olwekyo wano ikhlas
Wetujja okubeera nga omuntu ateekeddwa okubeera nga omukulembeze akikola lillahi subhanahu wa ta'ala. Walakad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni'ma alqa'id walqudwa liljamaa alislamiyya. Oweekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukulembeze alabirwako ku buli musiraamu yenna Allah gw'anaawa obukulembeze. Obukulembeze bwe amanat birisalatihi, abantu bonna bakkiriza, al umma yonna nekkiriza nga bwe tugambye nti nakola kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam engeri gye yakwatangamu ebintu bye. N'olwekyo awo nawo omwana Adamu alina okubeera nga alina ikhlas. Ensonga endala nga natera okumaliriza itiswal wa tawasul alfaal. Pointi emigala mugyetegereze bulungi. Omukulembeze ku levels zaffe zonna ateekeddwa okuba nga alina effective communication era ng'awuliziganya n'abantu bakulembera, abawuliriza n'ategeera bulungi message gye bamugambye ate ng'era communicatinga nabyo. Wayafham marahil al ittisal, amanyi levels ez'okuwuliziganya oba za communication. Tewaliwo bukulembeze bugenda mu maaso nga tawuliziganya ne bw'okulembera, obwo tebuliyo. Era buli lw'obeera nti oli imaamu ku masigiri yo naye nga tewali mpuliziganya n'abantu b'okulembera, obwo obukulembeze bufu basebe baimaamu abali wano. N'olwekyo ne mu maka bwekityo bwe kiri, ne ku disitulikiti bwe kiri, na buli wawali obukulembeze. Oba oli amiira n'obeera nga mu baamiirawo ate b'otwala tolina nabo, waliwo faragh, waliwo gap wakati wo n'abantu b'okulembera. Kyenjagala okubategeeza mu kino nti omukulembeze omutuufu alina okubeera nga ategeera levels esatu eza communication. Bwe ziba nga tozirina oba nga tozimanyi ogenda kukolera ensobi, kubanga waliyo abakulembeze nga yes bacommunicatinga naye nga bakolera nnyo ensobi mu communication. One, ekisooka in communication level esooka bagiyita intrapersonal communication, mu luzungu abawarabu bagiyita al ittisal ashakhsi. Al ittisal ashakhsi, abasoma mass communication wano aba mutegeerawo bulungi. Ensonga eziri mu nyumba, ensonga eziri mu ttwale, ensonga eziri mu masigidi gy'okulembera oba mu disitulikiti oba wonna Allah we yakuwa obukulembeze zeetaaga kusookera ku level eyo. Bw'oba ofunye information yonna oba ensonga yonna, sooka ocommunicatinge n'omutima gwo. You communicate with yourself first. Sooka ocommunicatinge n'omutima gwo gwe kennyini. Eyo level esookerwako banyala abakyala, kubanga mwe musinga okukola ensobi wano, n'abaami bwe batyo. Naye nga mu bukulembeze bw'obeera ng'oli mu maka, Allah yakuteekamu ng'omukyala, kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ffenna tuli balabirizi, tuli bakulembeze, na buli omu Allah alina level egyamu ey'obukulembeze. Nagamba nti farrajulu ra'in fi ahli, omusajja abeera mukulembeze mu bantu babawaka, wa mas'ulun an ra'iyatihi, Allah agenda kumubuuza ku bukulembeze obwo. Kiyazaako n'agamba nti wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, n'omukyala naye era mukulembeze mu wakati mu nyumba ya bbaawe, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, era naye agenda kubuuzibwa kyenkanyi ku bukulembeze obwo. N'olwekyo bw'obanga olina ky'ofunye kyonna mu maka, njagala okutegeeza nti ky'osookerako kubeera nga ofumiitiriza ku mawulire g'ofunye, ku kigambo gy'ofunye, ku ndowooza gy'ofunye, nga tonnaba kuteekinga step ya kubiri mu communication. Ensonga eyo mbasaba mugitwale ng'enkulu, simanyi oba mukitegedde bulungi. Teri kireese buzibu.
si buli kintu kyolowoozaako nti ogenda kitwala ku level 2. Mu bukulembeze bwo obw'ettwale oba bw'omusigiti singa olaba nti mbadde n'endowooza gundi naye sooka oddeeka kyebagamba nti intrapersonal communication osooka okyebuuzeeko buuzaako ebibuuzo omutima gwo olabe ekigenda kuvaamu ki bifo nga tonnakitwala mu bantu kubanga teri kireese buzibu mu maka okugjako ekyo mu bukulembeze bwaffe mu misigiti okugjako ekyo omuntu agenda n'aleeta ekintu ekyalibadde nga kike oba kyamaka ge kirina lebero ku kyalikomye naye n'ajja akireeta mu community n'akiteeka awo n'akyogera ku muzindaalo buli omu yeebuuza nti kale kyayogedde kyaki era buli omu nga yeebuuza ekino ffe kitukwatirako wa kubanga mu communication gye tukola waliwo ana al-mursil nze nina message ngisendinga eri waliyo al-mustakbil receiver agenda okurecevinga message eyo sooka weebuuze oli receiver message gendeyo okumuwa emugasaaki ekyo kikulu nnyo kubanga ebbanga ly'omala nga tonafunye kigambo mu kamwako ogenda kifuga naye kasa kifuluma kiba kigenze so that level is very very important eyo level nkulu nnyo abantu mulekeraawo kumala googera nga muli bakulembeze n'ekintu ekyalibadde kyeweesigaliza mu mutima n'ogenda okyasanguza mu bantu. Then level 2 bw'omala okulowooza ku nsonga nolaba nga kino ekintu kyetaaga kukoma ku nze waliwo kye tuyita interpersonal communication era ebadde intrapersonal ate eno interpersonal mu Luwarabu bagiyita al-ittisal al-jam'i al-ittisal al-jam'i okubeera nga ekintu kyenfunye mu bukulembeze kyetaaga mbeeko ku level gye nkitwalako mbeeko ne benkitegeeza kya musigiti naye ogenda mu maaso kyetaaga nkibuulireko omuntu fulani ne fulani kati eyo interpersonal communication yeeyo kyeyeetaaga gwe wetukolera ensobi bwe butamanya ani gwe ntegeeza message eno era ne hajmu al-mustakbil barisiiva bano balina kubeera size ya audience gyerina okubeera message eno erina kubeera etya nolaba omuntu nga ensonga ya mukyala we y'amaka eyalibadde egenda eri mu famire gye yajja omukyala ate agitutte mu trading center gy'akolera kati oyo bw'otegeeza ensonga z'amaka go tebibakwatako obategeeza ensobi z'omukyala obategeeza ensobi z'omwana tebalina kyebagenda kukuyamba n'olw'ensonga eyo ku level eyo tulina okubeera abeegendereza ennyo waliyo abantu abali ku mizigo omuntu gwe wasanga tamanyi gye yava muli ku mizigo n'otwala ensonga z'amaka go n'ogenda ozimunyumiza okujjako bw'omuvaawo aseke busesi naye okubyongerayo naye nga talina kyagenda kuyamba n'olwekyo ku level eno al-ittisal shakhsi nawe twagala nga tonaba kubeerako bigambo bino bifulumya wagenina okubitwala n'abaani ne kikwatako bwe zibeera nga nsonga za musigiti ensonga eyinza okuba nga yeetaaga kutegeeza lukiiko lwa musigiti oba oluusi ng'ekwata ku musiraamu omu gwe bali badde oyita ng'alina ensobi gye yakoze omutegeeze nga ye munnange nawulidde nti wakoze ekino na kino na kino naye mpitiraamu wakikoze lwaki nga mikwano gye abasobola okumuwabula bw'olina okuyita so sigenda kitwala mu lujjudde n'olwekyo mu bukulembeze kyentegeeza nti tegeera nnyo message eyeetaaga okukoma ku gwe wekka tegeera message gy'ogenda okukirizibwa okufulumya era otegeere nabaani begenda okuweebwa tomala gakisaasaanya n'okutegeera message eyeetaaga okutegeeza abasiraamu bonna mu musigiti ensonga eyo nkulu nnyo then ekisembayo ku communication bagiyita step esembayo ennene bagiyita al-ittisal al-jamahiri al-ittisal al-jamahiri ye mass communication abantu abali wano abagenda ku mizindalo gya radio ku TV n'awalala ku social media ne mbakola ebigambo bye mwogera bw'obeera ng'oli mukulembeze manya nti mu bimu ku bitendo bya mass communication
egamba nti oba tomanyi audience yo. The audience is unknown. Kubanga eno communication gye tuliko nze namu ne bagiyita al-ittisal al-jam'i, lwakubanga abenjogera nabo mbalaba. Nolwekyo ofunira message nya akimanyi nti bano basajja basiraamu nabali bakyala basiraamu mbalaba. Naye ogenda amabega w'emizindaalo gya radio osindika message nga receiver tumumanyi. So olina okubeera omwegendereza. Waliyo abakulembeze ng'atoola ensonga z'omusigiti bwaweebwa chance egenda ku radio nagenda n'azaasamuza ku radio. Can you imagine? Oluusi nga n'abantu b'omusigiti abagenda okiwulira bayinza kubeera 10% ku audience egenda okuwuliza message eyo. Bagenda ate kuwulira lugambo nga babakomezaawo nga bagamba nti imaamu waimwe abaire ku radio kyekituuse ku musigiti akomye ebigambo wano aye tulina kubuuza bino bene musigiti kyekiriwo. Kakati bw'oba ogenda emabega w'omuzindaalo, please be careful. Mukimanyi nti wali abantu abatoola ensonga z'amaka olw'okuba nga bamuyise nti kati ogenda ku NBS ogenda okusomesa olwokutaano. Ayina obutakkanya ne mukyala we awaka n'agamba nti kankagiire ku rediyo. N'atuuka ku rediyo neefuuka topiki ensonga ze ez'omumaka, naye nga tamanyi audience ye baani abawuliriza message barisiiva barisiiva message be baani. Omukyala ali ebupadengo ola ali edekabusa mu nnimiro ali n'akarediyo ke oba akatereko akasimu bw'olikobera message. Omuntu agenda okwasesinga ebigambo agezaako okubirisiivinga naye nga talaba ne bemukwatirako. N'olwekyo omukulembeze omutuufu ateekeddwa okutegeera channels ne steps ezaki eza communication. So si wagamba nti olw'okuba oyagala nnyo bakuwulire nti oyogera era oyagala nnyo ogenda ku rediyo, bw'obanga ogenze ku rediyo nga tomanyi by'ogenda kwogera, afazaali kola kye bakola tawkil, funayo omulala ogambe nti genda osomesezeewo. Otherwise okutwala ensonga ezaalibadde zibeera mu lukiiko lw'omusigiti, ezaalibadde zibeera mu management y'ettwale, oba ezaalibadde zibeera mu nju ye n'omukyalawo n'abaana, n'ozitwala ku jamaahiri okubeera ng'oziwa ensi yonna eziwulirize. Ezo ensonga zetukola ng'abakulembeze. So omukulembeze alina okubeera ng'amanyi ensonga ezo. Sebo obudde nga yebuweddeyo, njagala kusembyayo kino nti al-qudwa al-hasana. Al-qudwa al-hasana, omukulembeze ateekeddwa okubeera ekyokulabirako ekirungi. Wonna okukulemberera bassebo bataata, bassebo bannyinaze bamaama, abaana baffe basoma bingi naye ebisinga babijja kufa mu maka. Ebisinga babijja kufa mu ki? Engeri gye weeyisizaamu maka go mu bukulembeze bwo nga taata ne maama egenda kushepinga nnyo obulamu bw'omwana oyo ow'obuwala oba ow'obulenzi. Bwe mbanga musiiba mu kulwana na kukubagana tteke na bigwo, agenda kulowooza nti bana bagenze mu bufumbo kye kirina okubeerawo. Bwe munaaba muteesa nga bwe mbagambye nti zibeerenga nkiiko, bw'aliba atuuse mu bufumbo kyagenda okugamba bbaawe nti lwaki tetulinaako lukiiko waka n'abaana kubanga ajja kuba abijjukira. N'olwekyo beera kyakulabirako ekirungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali kyakulabirako kirungi yali umma y'obusiraamu eno. Lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Twalina ekyokulabirako ekirungi ennyo mu ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twogera nnyo bye tutakola. Kyava Allah yatubuuza nti ya ayuha alladhina amanu, yabuuza bakkiriza n'abagamba nti lima taquluuna ma la tafaaluun, lwaki bye mwogera byawukana ne bye mukola. Bw'obeera ekyokulabirako ekirungi naddala mu bikolwa ne mu bigambo. Ebigambo okozesa bitono mu kuyigiriza abantu.
sebo imam Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu Makka dawa ye eyasookera ddala yali ya kudwa. Abasajja abamushrikuuna ab'e Makka bamulabirangako naye nga empisa ze zinaleesa Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangi abaasilamuka nga balabidde ku mpisa ze. Bamutuuma as-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin yali wa mazima Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo tubeere akyokulabirako ekirungi bwe tunalaga empisa ennungi, bwe tubeera ekyokulabirako ekirungi kijja kutuyamba okubeera nga tukola daawa n'okubeera nga ebigambo tubeera na bitono. Njagala okukomya ebigambo byange nga mbategeeza nti points ezisinga obungi okubeera abeetawaazi n'obuteefuula nti tuli ba kitalo kirungi eri abakulembeze, okumanya al amaana obwesigwa n'okubeera aboogeri b'amazima, asaburu omukulembeze alina okubeera omugumiikiriza, ashafaafiya transparency abantu balina okutegeera naye nga Ssekasongole bwagambye nti omuntu abeera mu nnyumba naye nga mukyala we emyaka 2 tamutegeeranga era namugamba nti tojja kuntegeera nibonomera emyaka 3. Weetaagawo okubeera nga waliwo obwerufu, almuruuna flexibility, kwegamba wali abantu abaasibira awamu singa kyenja kukyusaamu nedda ebintu bikyuka n'ensi bwekyuka okujjako Allah yagaana okukyuka. Nolwekyo abakulembeze tulifuna obudde obulala inshallah tujja kwongerako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.